Tachiawa. Okukyawa kubaawo ne waliwo abasajja abakyayika kati nzo nkyawa nkukoze eki. Nze nsobola okwawukana kati nzo oba nkyawa nkukoze eki. Ekiri mu Ssuuna. Nedda Ssuuna oyina ebintu by'otamumanyiiko mwasinga mumumanyidde kuba bidongo. Ssuuna alina omugo gwa Musa. N'omuti gwa White Star Magic. N'omuti gwa White Star White. Nedda Ssuuna ekyatwala obunene kyaleeta mugo gwa Musa. Era abakazi bambu Ssuuna abaalaala. Bwetawakawulirako. Ssuuna okumanya munnaye nedda ffe twagala abakazi naye abakazi tebatuwa birabo. Ssuuna waliwo omukazi eyamuleetera obulo kuva mu Ankole. Nawe kumanyoko. Ndaba ku social media. Nga bajonkera. Ate bamwe kasajja. Naye oli muntu mulamu. Nze musirisa nnyo. Mubakagala kochi. Move on. Genda alakewa. Obyogerere gyota. Nange nebuuza kyama kyekikuli. Omukanya kwoza move on. Omuntu taseetuka. Ssuuna bulungi bwo. Kwa ononyeza obulungi bwa Ssuuna. Abakazi baagala Ssuuna. Ssuuna yalungiwa ki? Muno mwetwegondeza. Bobe bamanye ekyama kye bamuzuulamu. Naye n'akafunako benjogera ne babawera. Naye muganda oyogeza ddembe oli mukaka. Ate ne bwe mbaawo n'akasente kange ngamba mbi nkategesa okukawa omuntu. Olabira kaleke Ssuuna. n'abakazi ba Ssuuna ebirabo. Kaleke Ssaalongo. Era Ssuuna tobakwekwe kaba tusiima obuweereza. Ssuuna tobakwekwe. nabuuza aweereza ki? Tusiima obuweereza. Ssuuna bamwagala nnyo. Abakazi baagala Ssuuna bamwagala nnyo. Tusiima obuweereza. Nze nali mu lumbe lwa mukyala Kayonda abakazi mu bitooke nga balinga 30. Buli omu ng'ayagala kazindaalo. Era bangi abaawo amabugo. Amannya ne tugakyusa. Ne badda. Baawa amabugo ng'erinnya tulikyusa. Nga ye Nakitto Margaret. Ne tumugamba oteekawo kyambadde Franka. Nga ffe tumanya akavuyo akagenda okuba mu lumbe. Abalala baali eri gye nanaabiranga beewera. Leero mmukuba. Ne bagamba bane balamu bange temulwa. nange yali eri emmanga ku store temanyi kye naliko. Ezo yali akulidde store. Naye omukiga yali ababbi. Naye omukiga naye omukazi oyo omukiga bannaye omukazi oyo omukiga takutyawa. Aye lwakuba alina ssente omu ku bagagga b'essemba bule. Asinikire muli ebinyo by'ente. Sono omulaba kati babawangadde naye sobola okutegeera n'osaasira abaana ab'obuwala. Abantu waliwo emimu yotunulira n'ogaba wano sijja kwogera kansirike ng'olengera omukazi ajja eri obusungu alutadde ku TikTok agwanda omuliro akasajja katyawe kalabika bubi kalya mbizzi kakine ngamba kalera Ssuuna olina engeri gy'osuula abantu mu mukwano waliwo omuwala omuyaaye wamusuula mu mukwano pulizeeta. Tuli e Masaka ku Dolisi. Nengana eyo Ssuuna lino ddagala guno omuyaayo yagusudde ate mu ddagala. Sabo nga bamukolako ng'omulangira. Mugamba oba olina kati muganda wange Nirwa tutuwa kati. Sirinda muli ebinyo. Bagamba olina akati okakoonako bwotyo mukazi naggogerera. Yaka kati wali okawuliddeko. Nakawulyako by the way n'obuti obwo twabogeranko ku ssomero. Ne mu nnyimbe musobola okubeera mu nnyimbe nga waliwo ekisiru kirimu n'ekikapu kyakyo eringa ku lusalosalo kiyina nga gye kiritundamu Mukama olaba liggwawo temwebuuza bagula ki? Bagula kagera abavubuka gye bali bavubuka. Nina akati kange wano olidda kwebaza mbuuzi tikakola oti bakayita akalya bakyala. Akati akalya bakyala. Okakoona bukonyi bundi gw'okakonyeeko ekawungeezi oba olina okulya. Nakugoberera. Ogamba okakasa ogenda okulaba ekideeyo omuyaaye ng'atunda kikala. Bitundira ku nnyimbe. Batundira ku nnyimbe. So Ssuuna abakazi bamwagala nnyo. Ate waliwo n'abatunda ery'amaanyi g'ekisajja ne kiryoka kirisuddira ne kigamba ne kigira bwe kiti. Ne kigamba liino lya nsaano kombako oyimirawo. Ositukirawo. Bukombako nayo oyima. Ate kati naawe engeri gye kikubamu mu bwongo. Era bw'okombako oyima. Nga kyekikuli mu bwongo. N'osasula. Ogenda okulya nga sisitimu ekigirawo n'ogamba eddagala ly'omusajja likola. Ogenda okuba akatale. Bino ebintu ebiseera ebisinga bubeera bwongo bwaffe engeri gye tuba tubuseetinzeemu. Ojja ekyegendereze bw'onywa eddagala ly'amaanyi g'ekisajja oba lya haba oli ng'alikuwadde
omwana w'obuwala gosinkanye okimanyi nti noweegalangajja nnyo ku olwe wetala naye just kiri kisetinga mu bwongo olwaleero mpagadde naye ng'oluusi liba terikola nakola eryo nno lyeddagala kitegeeza ekisajja bwe kikuwa n'ogombako Mugaga promotion yaŋŋamba mbuka 10 ke kakola ebituufu naye Mugaga ye yeeyagalako Putulu tamanyi 10 Putulu simumanyi Putulu osigako busizi bwoti osiga ku lumbo ku lunabe lw'ekibuga baku 10 osiga 10 bamunyumiza akuba baŋŋamba amba yaŋŋamba munange amba ye chairman waabwo amba anywa ebiragalalagala lumu ajja kutulika akasolo abeera mu mmotoka n'abeeramu ne drink eno abeera ne energy drink ebyokunywa ebyenjawulo lwakuba mbukalina side effects mbukati ka 10 bwe bakakolako nga kaleega musuwa kakati tebakawulirawo nti musuwa ki kaleega omusuwa n'emirala mbukati waliwo omusuwa gwa wano guno gubange gwete abakalamoji mukaguleega nekutandika n'okukola bwe guti gulinga okwagala okwabika mbuwadde guba gubikola naye nga n'omusuwa gw'ebulange n'omusuwa gw'ebulange nagwo nga weewaawo ekitegeeza kakyankalanya buli musuwa ate lwakubanga kati ekiremesa bano abasajja okuba obulungi ewantu awo kukiteeka mu mindset kati bw'oba onaagenda ku mukazi omunyumirwe tolina kukirowoozaako nnyo na kukyesunga ekituufu otegeera beera ku mukazi bw'oba onaamumatiza kati ono bw'aba anakuba bulungi omukazi amumatize alina kukomyawo nnaku ya mukyala Kayondo obeereeyo ng'obwongo buli wa mukyala Kayondo oli mu kupafominga awo ogenda kudduka luutu nga 6 naye buli lwogenda nga weesuuze bwoti oba wakatuuka ate oyinza okuba omaliriza era n'obaako omukazi gwe weegomba niwegomba tala bamuyitani omukazi omuzungu niwegomba neumalira muri hana Kim Kardashian munange buli ambibawo mawanda yesoko kingamba nga tukyakola mawanda yesoko kingamba nga tukyakola kaliyoki mawanda nangamba mbu osobola okubanga oli ku teopista mbu ate mbu n'otuukira ku akaguwa n'okatuukako ng'olina namyalo mbu kati mbu kale osobola okubanga eno siteegi yono gy'oli mu kupafoomingirako mbu kale osobola ogimanyire nnyo n'olabanga ya bulijjo kakati mu kwagala okukyusaamu ng'ojjukira Nanziri eyataba ng'ojjukira Nanziri eyataba nga bidde birowoozo bigende wa Nanziri ati Nanziri eyataba oyobulya ke nkoze Nanziri eyataba bw'oteeka mbu mu bwongo ono alaba performance kukyuka misinde ne gyeyongera kumba oli mukuddukira ku Nanziri afatalami bakyala balabye ate nabo waliwo eyakiŋŋamba nabo bakifuna nenyiiza bakazi mwe temuddamu ze bakazi bangi bampa ebirabo namalire wabalo wange namalira tulyano mu bidongo byaffe ngeri abakyala bali mu kutumaliramu bakazi bangi bakazi bangi nnyo nebakaabagagga naye nze buli lwe mbamala n'ebalo wange nga ntuuka kaguwa malira olina kasongola mu kideeyo okuba ndongo tukumya amaka g'abantu mangi obutasasika emirundi mingi abakazi babano batuweera obujulizi tugasuna nti ali katale kyekyo maama gyebali naye badde agamba bina nabadde ku gundi eggulo nabadde ku jogiiza eggulo waliyo kiweyita kirina amabina
osobola kituma ebintu emirundi engana lindako kigawuzo wano tugenda okubera ku Easter Monday nabadde ngenza okusasula ekifo ekyana kyazze n'alumbulege lw'olunabe lw'ensasage y'amatako annange waliwo abaana wayiga okwekkakkanya mabina tewafunye ennamba lwakuba ono obuzibu bw'alina bumu ono bw'omuwatazza kyekizibu kyo era suna kyobola sikyakuwa bakazi bange obeera ne mukazi wo katugeze mmotoka n'omugaa kankuweemu leero oliyemu naye ate bw'omuwaamu agwira ddala mu mukwano ekyobulabe nedda bwe buzibu bwe tukkaanya otegeera nze nga nkuwa ye bwe nakuwa gundi watwalira ddala nze bwe manzikiriza omuntu ne bambi amabina gano togazzaano nga tukola gatutabula amabina gatutabula kati ffe olwaki tetuwogerako ba ku buliri nekigwako kigwa ku buliri ekyo nekigwawo ekyo kikola bukozi bwotyo obanga asindika emmotoka kiddawo leero nawe ogedde ku mabina bannange akasajja kaali kakufaanana akayingira tewankulisa wabula lunabe natuuka ekiseera nga njagala obenga omanyira omusiru tiyakuba simu naye bwatiifu singa nalinze bwatiifu singa bali gwe embeera ewandikuwali golden medal wali okoze ekintu ekitatera kukoleka okimanyi kwolole nategera nti amaka bangi bakazi bamwe tebamanyi bakuli era kipya so nga ate bakuli ebaddewo wano kati gwe bwe nkubuuza ekika ky'ebbakuli nga bwe wagira yali bakuli ki gwe egyo bayita okuvuubiika omuyaye kugamba omanyi okubanga ayise miranamiro omuyaye ayita miranamiro bayita ku lubalama nga twegomba okulaba omutwe naye nga gubulidde mu nsasage y'amabiro ng'oli mulyali olinga ali ku mubisi omuganda ajjako obucuulu kyokka lwekavayo kanengeranengera embaababanga zalunabe akasajja kaali kakufaana naye temukoma ku kintu ekyo kubanga kakati tugenda kufuna obuzibu era kyovudde olaba nti ennaku zino kati bano fe abawasa kati oyinza okubuuza omukazi ng'oyo nti bakuli ogimanyi nga tagimanyi nono kennyini musajja muganda w'e Masaka yalabanga ekipya ate erwaza kansa bameka abaali bafudde bakuli wali owuliddeyo nti yafudde bakuli bw'otagikuba obeere bakuli bw'otagikomba obeere ogikungule tukyabatwalako nnyo abakazi ebbakuli giteekeko ogundi akabisi k'enjoki giwe otegeera so tukyabatwalako nnyo kubanga ebbakuli mwe temugimanyi ate abakazi bagimeesinga nono omwana asaana ne tumulayo university ng'asomesawo pulogulamu ebbakuli oba ku lediyo nga pulogulamu ebbakuli ekutuusibwako lwaki tompaamu akanyomero ku lw'omukaaga obawo lediyo ewa omusajja ono pulogulamu nga tugikole ekityo pulogulamu ebbakuli ekutuusibwako otegeera so ebbakuli temugimanyi era nagenda okukitegeera bangi abasinga mulina butaasa temulina bbakuli era ne Ssuuna Ben ayinza okuba ku bakazi bayagadde takombanga bbakuli ye lwaki tukomba bbakuli badde omusomo ogwo sinagufuna wali owulidde kafa ebbakuli simuwulira muwala wagundi oba mutawali wagundi wakuzika twawulira bagamba bwakyankalanya emimiro nedda kansa w'emimiro waliwo bonna omuntu ogwokola ekikolwa ekyo olina okusooka okumala omwetegereza ennyo kubanga abakazi nakanyanga kubagamba si nze naye nga bagamba ku kyetwalabye oba si ffe kyetwalabye abakazi kati nze aliko mu bintu by'omukwano gulu nedi yabaddeko nekikeni kati buli mukazi yeegomba nze ayagala mumukomba ebbakuli nkajja kubagamba si yenzi gwe njagala nkubuulire gwe Ssebwato mu buli kizibu mugiramu ekirungi katolaba nze mu mbeera yange gye ndimu ey'okunyolwa nkyali mulekwa ne t-shirt yino mukadde wange mukyala Kayonda ondo yali muwala wange Namata abaagala okumbudaabuda mu mbeera eno
bayitirivu nnyo mami kitaata ofiiriddwa kati oli kati ddala ebizibu yolibuliraani koze tewali bambi kati ema njagala okubugiriza nkola ntya batawaana ku mulundi gwo abaana ab'obuwala bejja buzi tolaba Bruno Betty ebizibu byafuna amabegaawo bwe baamala okonfaminga nti ddala kituufu omukyala alabika agenze naye kyamazima Bruno omanyi lwe yakaseesaawo naye kyamazima nange kimuka Bruno Betty kyali kinkubi kibeerawa kikiwala kibi tekijja ku mikolo gy'ebinyaanya tekyajjanga tekiyinza kujjayo bulungi bakasitoma ba Bruno Betty bangi eyo ate kyetantala nnyo we babeera namulaba ku mikolo gy'ekinyaanya abeera musanyufu alina abamugi abeera musanyufu Bruno y'omu ku basajja baffe ab'okulusegere tandikirira mu nsonga zonna tugenda mu Easter Monday abantu wababuulidde Easter Monday tugenda kujogizibulenga omanyi kati kongula okuzza ekyapa kyaffe mu ngalo kongula olugendo lubadde luwanvu lubaddemu okwereega ebikya era ne tutegeeza abantu abanaategeka ebivulo okulira mu Kampala wano bagenda kusinkana obuzibu obw'amaanyi bannange tukibabuulira era nze nsaasira omuntu atuuleyo n'agamba butulwanirira kukakanya Ssuuna Bey bannange nze mbagamba bugambi kimu kati waliwo abali bakyogera emabega nebagamba nti nno kati mulinde kigenda okubeera ku makutano mwakiraba layini yasimba okuva eno mpaka eri anti ku makutano ono ankubira essimu aŋŋamba njagala kutandika ssaawa 4 kakati mba ntuukawo ssaawa 4 aziruka nnyimbe ngenda okusanga layini eri ku kkubo kuligenda ehoima ng'ankubirawo n'essimu nga mugabo olina amagezi abantu baleese amataaba baabano bajja buzimu layini sooka olindeko okkuba ebiki ebidongono yali agala biyingira ssaawa era tulabulidde wano olunaku bwe lubagendera obubi olwa Easter si musango gwaffe abantu balina puroguramu emu yajogizibwa ebulenga abaana ab'obuwala naddala ab'ebulaya baagala nnyo okujja bintu bya Ssuuna kati mu kusooka abawala abo ba Abani baali tebabitegeera naye gye bafunira ku ndongo ey'enjawulo endongo ey'enjawulo kati so kyatuyambye nnyo ebyana ebiwala nabyo bijettanira nze ebinyaanya mbifunyemu buli lwezi gyavaayo n'ekyana nelunabe wagwejo nze buli lwezijja ku mukolo gw'ekinyaanya sina wenviira yaawo waliwo gundi waffe yali akola ew'omusajja ono yali akola Tyros Alapex gundi ono ani yampa ekyana nga kito ani omujjukidde omwana yakolanga mwala Safiina embazira amumanyi Safiina yampa kato kati weyagala naye ngenda okazuulanga nako kayaye kazibu tekafuuye emiti gyanjagawo tekagamba enjaga wagiyigadde ng'otomera butomezi singenda bugenzi ngenda bugenzi nakoma okweronda gwe weerondalonda weeronda olina eyiyo ku mubiri abatulaba mukutu njagala okubategeeza enteekateeka za Easter Monday zawedde dda sounds confirmed JJ event wow yakomyemu stamp eringa lwasamajja tulina ne Caritas wali emabega aleese bbiri ffe tukuba kutta muntu we tutatiira tetubeerawo zigenda kuba endongo 2 ate nga waliwo n'ey'abenkwacyo tugiteeka eri mu miti smart sound y'abankwacyo ebeera abaana babeera bati n'obuveera bwabwe abantu beewakisa ku mulundi guno twagala mugambe nti jamu ab'emityana mukere mufulume mangu ekibuga kubanga tugenda kubeera bulenga era nze olunamala okuyimba sho omukolo tumalira wali jogizibwe tuli abasinga bamanyiwa jogizibwe twasookerawo twakolerawo ebyafaayo okuyingira omukolo nno gukongula ekyapa kyaffe okudda mu mikono gyapa mu ngalo kyapa mu kaliya kyapa ku bega ate era amataaba tukyagaagala ye lwaki tompa akaboko olwakaamataaba omanyize nayo noono Ssuuna Bey nakeera ku makya nabaga nedda ono abantu abamwagala baagwa eddalu nokera wali noteekawo akabba nobagaa muleeta amataaba oyinza okuvaawo n'obukadde buta bazireeta naye kati bannange mujje tweyozeeko ennaku abaana ba booda mikwano gyaffe mujje zisimbe layini wali buli amanyi nti wali mu lutalo luno abaana tulina n'oluyimba oluyimba lwaffe kolole tululonkinga abakuba emundu kolo bannange lwengendo beebaza mwebale nabalabanga mwenna buli omu era bayiza we tusiime ku bantu mwebale abantu mwebale
mwebale nnyo mwebalire ddala tusaaga nnyo oluusi ne mulaba emboozi ku mitimbagano kuno naye ffe ab'omunda twali tumanyi omwana wattu ono kyakola ki kyayitamu yali amenyese nnyo omutima abantu tebakitegeera naye mu byonna ffe ab'omunda tuba tukola ki tumanye ebigenda mu maaso wabula ate era twebaze ne ku bantu ab'ebuddu abaatubeererawo mu kufiirwa ffe tusiima abantu buli lwe tufuna akaagaanya okuva ku lunaku olwasookera ddala mpaka mu kumaliriza abantu baali wamu naffe twaguma abantu beeka beebale nnyo beebalire ddala abaatubeererawo abaatukubagiza ebitalo byagwa from nowhere naye bambi abantu tubeebaza beebale nnyo beebalire ddala si beebuddu bokka ensonga yakwata ku bantu bangi nnyo waliwo n'amukulu ambasada yankubira oba ambasada waawa nanga bitalo bonna ne batukubagiza bambi mu ngeri enjawulo beebale nnyo beebalire ddala era kati wetuli weewaawo ddala mwebale mikwano gyaffe mwebalire ddala bakola omulimu gw'amaanyi mikwano gyange abajja ne munziikirako e Masaka mikwano gyange mwebale abajja ku Makutani Nkeera wangamba tojjayo kivu nenkirekayo tuba twakabivaamu ebyo Mukama ate era n'atuyamba n'ekyapa kyaffe ne tukinunula si kutuddira kukinunula kyava mannyo ga mpisi ne tukinunula mu kukinunula ne munsaba nti nno tutegekeyo akantu ak'okwekulisa ne tugamba nti ku Easter Monday katugende ku joggers era nzisabiseeyo ngenda kuziteekayo nzibambeyo waggulu olwo abategese ebivulu ku Easter Monday temunyiigira njogedde bukyali bagenda ne banyiiga tebagamba tetwabagamba so program tulineemu baana ba mama Easter Monday tugenda kubeera bulenga ku joggers awo twakolerawo ebyafaayo ne biggwayo era kanondooza kasiki kaffe so ku joggers abantu bakole ki babeerewo tusanyukeko bannange buno obuwanguzi bwetwatuukako lunaku kintu kitono sirika n'okusirika njagala okutegeeza nti abantu abamu buli muntu yayogeraga kyasanze naye kati fe abaali bamanyi ekituufu obulumi abantu abali ku social media waliwo ate abantu bennasekerera era Mukama atuyambe kale n'abantu tebamanyi tutukuuma ebintu ebyama by'abantu mukimanyi ffe abantu batwandika naye ne tutabaandika waliwo bennalabanga boogera ng'oli gwe nakuwaako sitooli oli gwe baatuliza meeting ewaffe Masaka tulina ekyama kyaffe twakikuuma wattu tetumwabya munanga abantu ffe batwogerako naye ebyama tetubyabya tulina ebyama bingi eby'abantu ffe tulina ebyama by'abantu naye ffe tukola ki kuba tuli mwensa ffe tetwagala nnyo bantu kukola ki era omuntu ayogera byayogera n'osharingira sula n'ogakalera boono yanzijokera ne ngamba nga twakedde ku makya kumwabuluza bwetu emmala mwabuluza bwengi ffe ne tugera ku makya ne tukwabuluza bwetu naye ku mulimo gy'okolera weekweka naye ffe tukuuma ebyama kubanga tubadde ne ripooti nnyingi ez'abantu tukola ki tuzireka so oba kati bali kuki tulabye abantu mukadde kanako okusomozebwa nedda baaswa era nnungi etuukewo lunaku ate abo abagenda ne boogera bali eyo nabo ebintu tebibatambulira bulungi bantu kumala googera simanyi ennyumba ye bagiraba ku mawulire bagiraba ku gulawundi balabe basuna mugiraba ku mawulire temugituukangako twayogeranga n'enjala emuluma nga ali ku mboozi ya kalina agiweerako pulaani abeera eyo muyamwamba ebituukikako nga tewafuba bateebereza bangi balowooza nti bituukikako nga tewafuba nedda wakikava mbigambo tubituyanidde ebbanga ddene akyayibwa abaganzi nga bambuuza mbugwate obusuzanga mu masafaali kipande ku kipande nyumba ku nju abawuza Suuna Beni akuba nuzane bwe tuggala tugende bannaye ensasagge eno bayiza twagala okutegeeza abantu TV yaffe bannamasaka mu gisubscribing era twakyusizza namu tujja ndoza kubeera nga wano tuzimba omukutu gwaffe tujja gendangako ebuddu tunyumyemu ne basajja baffe ab'enkizo badijja samulayi batubuulire buddu atambula ati njagala kumanya gaffe buddu wano we tuli ye emmotoka yo gye wagula ogivuga ddi otumalamu amaanyi definition ya munnamasaka omutuufu nze naatera okugivaako niwesebanyabo sebwato yagula emmotoka amaze naye emyaka 2 akagivugamu emirundi 6 yagipaakinga
tegende mwebiyeje nedavuga emmotoka sebuleka kwekubanja wulu ate ne yateekamu omuziki abeerawo akuba mubulamu kyoya agijjayo na ngijjayo ko Katonda awo nengitambuzamuko nigiraboti neddayo nebala nebaga mu Joseph isimule ivuga emmotoka leka kwekubanja wulu musiraamu naye balaki jamu emmotoka yagiyagala jamu akati olaba si buli muntu gosa ku boda ntayina mmotoka abazireka awo kopi wadde mmotoka akati buli myaka ebiri emmotoka givugamu emirundi mukagula ki wale lyo bukopi tutumalamu maanyi tujje ne emmotoka tujagala tujje ne kukyalo genda emmotoka ab'emasaka bavuga emmotoka okanyini gwayinga olimba lwagenda ogula emmotoka onyigako mpola oba omisaako ng'ogenda e Masaka